bamukubye kajanja kumanina ojja tege mujja tegeera mwe xpotv to the world. Mbalamusiza mwenna abatulaba, nze omwana Soda ndi n'omukulu Juli eyalemesa embaga ya King Shiba okubaawo. Nako kankogereko. Juli oli otya? Nje ndi ogamba otya Soda? Juli wankyawa wangoba. Saakugoba naye? Bw'onnoonyako nfuna. Obulamu bulungi. Mpola mpola. Oli eno? Ndi eno. Osirise. Shiba omuwuliza? Shiba nakoma muwuliza. Nagendako ebitabika ne mmulabako. Bwe navaayo ne nkubirako ku Mukunja. Mukunja n'angamba Shiba akyaliyo. Since then, mbadde nga siddanga naye nga tuwuliziganya nti ayagalayo kino, ayeetaagize kino kitegeera. Awasobose ne ntuukawo, wensitasobodde ne sikola ki? Ne sitasobola kutuukawo. Waliwo ka video akatambudde ku social media nga disciplinary committee etudde. Simanyi wakalabye. Kaliwako naka Fiki Gaza. Fiki Gaza? Omukulu amanyikiddwa nga Kingizale. Kingizale. N'omukulu amanyikiddwa nga Shafiki. Mumuyitaani Kalifa Aganaga. Oluyi walulabye oba tewalulabye? Omukulu bamwita Mukiibi, ye Mukiibi. Sadati Mukiibi. Sajja asoma nnyo n'oluzungu alwewulira oyo tababirina. You agree? Yali ya sente za tuition. Neno zamuyamba. Naye kati ati yazimala n'aziziika. Bw'ova mu bantu, luli esente ezo we yazitwala mu byalooza nti byamagezi era byali byamagezi ng'ali ku side ey'abantu. Owulira? Mpulira. Katonda, because abantu Katonda abeera wamu n'abantu. Kuba olaba ne Bible egamba nti bwe munaakuŋŋaana nga babiri oba basatu nange naabanga wakati wammwe. Kalungi nnyo mpa obutaano wali Bible. Naye olunaku omwana oyo lwe yava ku sayidi y'abantu lwe yagenda. Juli ki kyoyita sayidi y'abantu? Yaggwanga ki Nigeria to God be the glory. Sayidi y'abantu ye? Sayidi y'abantu ogimanyi? Nze mmanyi buli wamu eriyo bantu. Kyogamba mu Uganda eriyo sayidi ng'eriyo bisolo, ewala ng'eriyo bantu. Oyagala kuntwala nnyo mu politics naye ekyaddala to be real Kalifa Aganaga yali ku side ey'abantu before. Ng'alaga nti alumirirwa wamu n'omuntu oyo anyigirizibwa. Mpulira. Owulira? Obudde buno Kalifa bintu by'abayogera. Omuwulira provoking abantu akina amannyo ga kitundu simanyi biki mukulu gwe feesi yo efaanana ng'ey'abaana abato ng'abantu tebajoogerako. Onyize bunyizi jjo. No. Tosobola vaayo n'otandika ku provokinga muntu gwe kennyini n'omuvuma nga olw'okuba olina bye weesiga okitegeera. Omanyi abaana abo batuuka ne bakozesa bye bakozesa. Oba n'abaako sayidi gy'alina. Ye n'alowooza nti sayidi eyo ejja mubeerangawo buli watambulira. Okitegeera. Bwe babadde bakuba Kalifa Aganaga oluyisa alabyewo muntu n'ogu okuggyako omuntu gwe nalabye ate nga naye kusaba nnyo. Ng'osose. Kalifa Aganaga naye yennyini Kalifa mumuweeyo ebbanga ttono nnyo oyo omuntu gwe yabadde naye mu vidiyo. Ono omunene yamukutteko n'amuzza ebbali. Lindako Kalifa alivaayo n'abanyumiza nti bakulu oli ate mulalamu. Oyo omunene omumanyi Juli eyakutte Kalifa n'amuzza ku mabbali waneeno. Oyo omukulu mumanyi. Yani. Mukwano gwange ate yaliko boss wange. Bamuyita Joel Yiga. Mwito mukulu Joel Yiga. So ye yali musaga ya ekivulu kya Felista obojjukira. Ekyali kirina obbeere wankulukuku ne kitabaayo n'agamba waliwo yalya ssente ze. Oyo gwe baali bagamba mbu yalya ssente ze. However omukulu yavaayo ne yeewozaako n'alaga nti ali clean. Naye to me nalaba nga kalya y'omwana bambi ayina engeri gye yagizza emabega. Bayina engeri gye bagizza emabega lwakubanga
abantu tuli banjawulo. Oyinza osanga tata wa Felista siri mukuwolereza tata wa Felista, however siri mukuba eyali boss wange kubanga bonna bakyali bange. Nkoledde tata wa Felista stories nyingi, nkoledde boss wange oyo emirimu mingi amanyi. Emirimu kyenji jjo omukulu. Twakolanga emirimu egy'enjawulo nze n'omwoyo omukulu. Omukulu alina obwongo. Muntu mulungi nnyo mu creating, like ogamba nti tukole kino tuzeeko kino mukalaba okubeera mukujju si mukujju mugezigezi tukozese ekyobugezi nti mukulu yiga Honorable Lubaga South MP teyayitamu naye nga yajjira kweyo gundi era abantu bamumanyi nnyo nga MP. Lubaga South yajjira ku kadi ya Nuupu Noyo. Lubaga South akati n'olwekyo Kalifa Aganaga ategeere nti omuntu eyamuyambye ali ku sayidi y'abantu era. Kalifa abadde adeservinga oluyiru n'eno. Kalifa tewali adeservinga kibonerezo, however wabaawo olumu ekibonerezo wekijjira nga kyetaagisa. Oba yabadde stunt oba yabadde ki, Kalifa yabadde asaana okubonerezebwamu. There's a time when natunuulira Kalifa oyo ng'ayogera nti nga ayina byayogera eri omukulembeze Museveni. Omukulembeze omanyi Museveni towunge gwe wabula interview oyinza obugivaamu. Omukulembeze gwe wewammwe omanyi Museveni yekka. Anti mukulembeze kumutendera ki? Nina kansala, nina chairman LC3. Judi no yaga kunvumya abantu mbulira omukulembeze omutuufu gwoyogerako. Nina meya, nina LC3, LC5, nina ne MP. Baba kulembeze. Omukulembeze ow'abantu gw'owulira bulijjo. Bas. Kalifa ayinenge eyavangayo nnyo nga vola omukulembeze. Lwakuba munawe omukulembeze waffe talina budde nnyo. Ebitalina makulu? Tabiwa nnyo makulu. Era ebintu ebyenjawulo abiwulira n'agamba ono omuntu yayitako mu ngalo nakirekawo. Naye fenga fenga abamugoberera kituluma okitegeera. Ate era Kalifa ayina eddembe lye okubeera ng'ayagala ki? Okuwagira kyayagala. Naye okuvvuula. Toyima eno n'otyobola kyabanno. Okay? Sigalayo. Beerayo. Woba wasanga essanyu ng'olina essanyu lyo gy'oli. Please stay. Teryakonyeeko, teryakuvumya kubanga naawe olina bingi nnyo ku mubiri gwe ebyekuvumwa. Okitegeera. Naye tewali avaayo n'akeera ku makya n'akuvuma. Kitegeeza naawe nga we bakuwa respect oba bw'ogyagala giwe abalala. Recently, before Fik Gaza do this, nalabyeko interviews ezitambula nga Kalifa agamba tugenda London yesibuka okukola amannyo simanyi biki. You know, Fik Gaza is not like someone nti mwagala nnyo naye tosobola kuvaayo novoola mukulu omuntu munno okitegeera nga naawe wennyini omanyi ekituufu ekyabaviirako okugoinga apart gwe ne Fik Gaza. Before Kalifa wali weetaaga nnyo Fik Gaza. Obudde buno Kalifa nkulayirira weetaaga nnyo Fik Gaza than Fik Gaza needs you. Julie njagala katuke ogenda kunfoosinga ogendako gye saabadde kwagala kugenda. Nkiddemu. Kisoko kikiddemu bakiwulire. Obudde buno Kalifa yeetaaga nnyo Fik Gaza okusinga Fik Gaza bwe yeetaaga Kalifa. Osobola backinga statement ye? Njo osobola gibackinga. Kazi ndalo kako. Kalifa wayimba talent oji. Achayimba. Nakati achayimba. Ayino oluyimba olupya. Wagwako. To God be the glory. Balinge waliwo tutuuka ne tukkiriza. Olaba n'abantu tukula. Olaba n'engoye ozigula n'otuuka n'ogamba olunalukoowa. You get? Tukkiriza nti time ebaawo. Buno obudde bw'aba Fik Gaza ba alien. Chovolaba nawo owulira nti oyagala ogende ewa alien skin abeeko wakuteeka. Tagenda yongo omumanyi agenda yo kutapinga something. No. Togenda yongo omumanyi ogenda yo because you want people to welcome you back. Togenda yongo omumanyi Kalifa. However, obumanyi bwo kati bwasigaliddemu audio.
like oba mu peni bw'owandiikira omuntu oluyimba amanyi kati oba aliko kati asobola okukola ki osobola getting recognized, your effort can be recognized. Naye gwe ng'omuntu okwata akazindaalo gwenyini wayimba nti maanyi ga akazindaalo Kalifa amaanyi ga akazindaalo pe gaggwaawo. Judy bw'ogamba nti fiiki yeetaaga Kalifa banteere ku minzaani. Kalifa yeetaaga fiiki ogambye fiiki yeetaaga Kalifa bw'obateeka ku minzaani fiiki kiki kyasinga Kalifa talent wise vocally creativity legacy kikyasinga Kalifa obudde buno bwe tutunuulira bwe tugamba nti talent yes Kalifa ina talent however ne fiiki ina talent olw'ensonga nti Katonda ono ayina bwayimusa abantu mu tayimu y'amaanyi ga kazindaalo nakonda mama bikiye kiboko fire okitegeera waliwo maybe perhaps that was the time we walina okuleetera abaana nga bafiiki tubalabireko nti Kalifa waleeta tewakikola obudde buno fiiki saawa zino owulira yayina akazindaalo ge bayita amafuta ge bayita amasannyalaze yayina akazindaalo sigambye nti agenda kuwa amasannyalaze oyitewo oba oyitimuke no naye fiiki saawa zino bw'abanga atimbiddwa mu kifo Kalifa bweba bagamba nti ani abaasookawo gwe olina okuraisingla fiiki curtains Kalifa yalina okuggulawo Kalifa gwe olina okuggulawo Julie kubanga saawa zino ennyimba zo zisobola okuba nga kweziri nga abantu bazaagala naye nga gwe omuntu tebakwagala kukulaba nga bandyagadde bazizinireko buzinizi without the owner nga tebagala kukumanya nga tebagala nakukumanya okitegeera ate ye fiiki baagala omulaba wali ng'abakuba banana first and foremost ekyabaawukanya ne fiiki zalawo zalawo Kalifa omanyidde fiiki ebbanga ddene wayina ekivulu ennansana noyita fiiki ajayimbe actually it's a night noyita fiiki ajayimbe nokera ku makya nokwata emitwalo 10 mbulumbo wadde fiiki transport bino byenjogera mbyogeranga mbiyinako bwino emitwalo gumu 3 10 n'olyoka ogamba omwana eggaali gy'atambula okitegeera n'alyoka amugamba nti ogenda kuyimba fiiki yatuukawo ne ku kifo sigamba nti oba wamukubira ssimu yatuukawo ku kifo n'akyusa eggaali ye nadda peacefully nga talina kyakoze. That is when we watandika okuzimba akasajja ku fiiki Gaza. Julie okitegeera Kalifa toyina kyoli is a legend fiiki Gaza obudde bunayinza okuba si legend kubanga omuntu gwe bayita legend ye muntu ali consistent omuntu abaddewo omuntu azze ng'akola nga Kalifa naye Kalifa si legend naye kubanga taliiko yazikira kyeki kyekugambye Kalifa yaggwanga Kinigeria omanye Kinigeria wekigwa nti to God be the glory tuyimuka ffenna ne tuvaawo ne tugamba ekiwedde ebyaddala tekyaliyo kaddako it is not to be continued. Uganda egaba second chance nonja ayinza kukola kino mumwongera amatu Kalifa kuba Kalifa akyali mwana mutalina emyaka 34 bakamiliyoni bakyatukuba bali mu myaka 4+ alina asobola owandiika asobola producinga is a producer ata asobola oyimba obulungi kyayinza okukola nadda mu matu g'abannayo nga bolaba Owenkudi bwe yakomyewo olaba webale nnyo wadde example y'Owenkudi Owenkudi oyo omulaba gayo yali disciplined aina discipline Pazo aina discipline Pazo nze simumanyi nnyo to a personal level naye Pazo kyemmanyiko ekitono nti abantu abamuli okumpi abarespectinga ate Pazo ayigira ku mistakes ze ensobi zazaakola aziyigirako era atuuka nagamba nakola ekikyamu luli omuntu ono ne mukola bwenti lwaki simuzza bwamuzza bwati abantu ne balaba nti Pazo nno ategeera
Okitegera ekitali ku Kalifa ye Kalifa amanyi wa kitalo wa bwati ne bwati muyivu simanyi wakola otya Kalifa gwe nyini wavaayo wano n'ogamba abantu government ekuwadde sponsorship simanyi ogenda kusoma byayitawa wasoma ki what is your profession tuition dola bina nozirya ngozgenzeko which is okay wavaayo bulungi era Katonda yakuwa chance n'abantu ne bakuwelcominga at this moment Kalifa ne bwotegeka ekivulunga kya 13 13 bwe mutwe mwayogera mayinja nakuba Serena bwe mutwe mwayogera tutolayo wa mayinja olw'ensonga mayinja yakuba Serena kubanga abantu abalimu abayina sente beba abali mu government lwaki teyagenda Lugogo n'ategeka Lugogo oyo mayinja n'ayita ababoda n'ayita aba nga bwe walabye Lweigi bwe yakikoze lwaki yagenda mu Serena kubanga akimanyi ba mama Nabbanja abantu abakulidde mu myaka abanyumirwa music woli owedda bonna bali muki government abayinamu akasente abasobola okugulira abalala tickets nga 10 okuswaza ekintu kye baali bagerako nti eyinza okuflopinga ate gundi agwa wa Sadat netagwa mu government tasobola bafuna Kalifa ayimiridde wa watu tebakusudia bro tebakusudia dayo ku ground mwana yakubanga Kyagulanyi mu kalulu by the way nze nalabanga Kalifa tukeesera nga afunso alinga blogger ngabera ku Facebook page ye n'abera ku Kyagulanyi nogamba Kalifa kati sawa zinana olina talent y'okuvujjirira ne politics nakubanga Bobby abandi bamugamba Kalifa tukulaba musajja ayimba enyimba n'eki kitemuwulira Kalifa ali mu studio ayimba lekera awe zalawo Kalifa lekera awe empisa embi abayimbi abasinga oba abantu abamanyikiddwako mu industry muno ekibakulembera maaso mpisa mbi na butaagaliza singa omutima ogwo gubavaamu baanamwe mugenda fuuka ab'ensonga naye buli wobeera n'eri ezzalawo bulikoze omuntu avuddeyo olabanga agenda okukuba adde wansi already omwana yagenda okujja nga toliiko olwanyisa waaki Figaza yayimba ki kwagamba yakugamba ki agamba tamanyi kuyimba obuyimba alina busatu bunana yaddawa akole ebbanga wanika bwe teweewuunya lwaki alina obuyimba obusatu bwe batimbye naawe erandani lwaki tebakutimbye na kamiliyoni lwaki tewagenze na Lweigi kale wandigenzeko ne Lweigi naye ne Lweigi wayimirira tosobolawo wetutuusa tosobolawo Kalifa because Lweigi alina amaanyi g'abantu abantu bamwetaaga Kalifa oyingiza lwaki obuyimba obusatu atamanyi agegenya gwogenda ogenda naye London ate nga gwe bakugasseeko obugasiko ka posta oli mperekeze oli nyongeza fike Gaza yabadde wa kugenda yagala ganda naye gwe just oli nyongeza Kalifa ekivula nti ne bwe bakeera ku makya promoter n'akugamba nti Kalifa biganye tiketi gyegulire kugenda ku TikTok live otandika okugamba abantu munsondere tiketi ngende era ndani akazaali kivulu kya sente mmeka Kalifa kyasobola otegeka awe na kuriketovo najjuza si leero kati we back sente nga mmeka kati zayinza otegeka abawagizi ne bajja ewa wonna bawankulukuku oba Freedom City si mukasaawe Kalifa yeetaaga buholo nga kasende mmeka buholo omanyi buno buholo bwe twasasulanga ku ssomero ng'omutuusa agenda kujja ne tusasula nusu 10,000 ffe twatandikanga 3-5 ffe twanga mu 10 awo 5 Kalifa nusu 5 kale 5 abantu basobola okujja basobola okugamba waayi katugende tulabe Kalifa Juli si kya bugunjufu kulwanira mu society kiki oyinza okuwabula eggaali ya fake it is not good era si kirungi nnyo however nze ku kye nalabye
omuntu wobanga ogwe nga gwe muyina obutakkanya n'omuntu labye n'abantu ab'enjawulo lwaki oba ogendayo kitegeeza naawe wabadde onoonya ki weesonsa bakiyita omuzungu akiyita provoking you were provoking omuzungu akiyita provoking why do you provoke osomooza omuntu gw'omanyi nti omuyinako akagundi simanyi kazannyo ke mwabaddemu naye nze oba sitanti oba si sitanti oluyiro Kalifa walufunye mufulusingi bulungi nnyo baanammwe olunaku lumu we ziba sitanti bagenda basalako obulago babuwanike bantu mmwe mutuuke kyange omuntu afudde banange bweba sitanti fiiki oba nkoze bubi naye wamumpeeredde oluki ne gundi eyakubye Kingizale alina oluyimba ne Fiki baluyita Bereje ne Kalifa alina oluyimba ne Alien Skin baluyita Mumusabaki mukama bo byonna babirina temunalwagala nnyo simanyi kiyite lulwa tutanayagala nnyo tamvumya abantu oluyimba kuba kati mulimu Alien Skin Alien Monster CEO Fangoni Forest amafuta akyagalina you agree you accept amasanyalaze agalina oluyimba lwafulumye Mumusabaki ne legendary artist bamuyita Kalifa abantu bonna Alien Skin bazakola nabo tunulira omwana Chief Medi tunulira Chief Medi because of his discipline because of his calmness abantu bamwelkaminga though tanatuukayo eri naye at least buli kyaleeta people are trying to give it an ear kitegeera naye Kalifa weebuuze lwaki oluyimba lwo lwakomye ku studio yawo ku street ya studio yawo mwakukolera lwaki ng'ate abantu Alien Skin bamwagala abantu bakyayagala Alien gamba tumwagala gamba kyogere Juli gamba Alien Skin tumwagala Alien Skin tumwagala okitegeera papa Alien Skin Alien Master Chimenkewo wakufangani buli gwakwatako kale mpozi Diana Narvig ne muli mukola bawo ne eyagundi yo gimanyi yayenwe mwanje sajitegeera nayo waliwo neyono ayina kolabo nyingi ayina yazizi ayina yanwe mwanje ayina ono dancehall queen Bella si Bella yali Bella Anita da Diva oliawo ayina yanwe mwanje nayo bakuba ku kisenge simanyi kati tulina eniya wakigatto Monster Aganaga bad character Kalifa alionzinira obuzinane obukulinya kagato n'atuuka nogira nengamba bannange omwana abikola botofaya gwe naye Kalifa Aganaga weddeko omanyi tuli bantu ate ffenna tukola ensobi okay naye bw'otuula wekka omanyi si muzungu health-wise okumeditatinga okufumintiriza yes okufumintiriza n'otuulaawo wekka it's part of health kyabulamu ate kiyamba ne ku mubiri kiringa nga bw'onookera ku makya n'okola dduyiro it's part of exercise ku mubiri gwaffe obutakaddiwa buli wofumintiriza ofuna ebikwongerako okitegeera Kalifa tula wansi weebuulirire ogambe where did I go wrong okitegeera kubanga Kalifa saawa yonna ojja tuuka ekiseera nga weegayirira baferista nga weegayirira bafreshkid nga weegayirira abantu just bakuteekeko just kaposta kaabwe Kalifa Aganaga nkubuulira mazima sikulimba legend Felista Fresh Kid was it necessary? Yes. But I collabo ne Bibi Zanda. I collabo ne King Shiba. Ani. Kalifa. Ne King Shiba? Hey, ndukoza nyire mwa.
Naida. Sibu yo muyimbi waffe w'amaanyi. Ayina kolabo ne King Shiba. Tolulyangako. Sinulyangako. Juli oli munsi. King Shiba ye yalina okulusambuza. Oluyimba olwo lwakoma mukundi simanyi lwaki tebaaluta simanyi oluyimba olwo baalukola naye simanyi watatambula. Oluyimba olwo baluyita batya bane katubazanyiremu kati n'oluyimba lwa Kalifa ne Shiba ndoza tusiibule. Bambi wamma Kalifa weetereze enensi si ya bigambo nnyo. Enensi si ya bigambo nnyo kyova olaba abantu b'oyingira olumu either bakozesa bikolwa oba ne basirikira gye. Kayimba ako Juli nino kanoonya nkazanyiremuko kiwato kiringa kakampasa ate bakampasa yesiimye omusajja nampasa ekitegeera Kalifa bambi wamma engoma bwetu bwe weetereze ekirungi omuntu eyakutteko muntu wa byabufuzi nina omwami gwe nalabyo yakoze maturity n'akujjawo awo. Big up to Joel Mr. Iga. Naye nga Kalifa kyekyokulowoozaako bino aba bakuwagambu simanyi genda oloope simanyi ogenda kuloopa mu amateeka simanyi poliisi. Kalifa weewaako dde obujulizi mbu yayo kya poliisi tasobola genda nalo toyina gyogenda kulopa. Actually bayambyeko poliisi okudiscoveringa wali weekweka dda ku poliisi. Bano bakoze omuli gwe guno bagamba yamba poliisi naye ekuyambe bayambyeko poliisi. Olimba kandi omwana alina talent naye discipline. Akayimba soko kawe kuledde kalungi akayimba kalungi ze kasa kabeeramu King Shiba. Kawato kalinga kaka. Oh, kawulidde. Kulaninga bakampasa. Yesiimye omusajja nampasa. Laba kawato kakampasa. Kalifa omuli. Design wa bakampasa. Style za bakampasa. Laba kawato kakampasa. Juli anyway ensonga kyemanyi awulidde agala okuwulira awulidde. Ngenda kusaba otusiibulire ku balabi bange oba oli atunasinkana olundi tunyumyeko ku mboozi. Amaba mikwano. Mbagala nnyo mwebale nnyo okwekomera ku xpotv n'omwana soda. Nsibula ngamba abantu si bayimbi bokka si bantu abamanyikiddwa bokka not the prominent people only nenaffe abantu ababulijjo bannange let us try to be disciplined. Tubeere ne discipline. Omuntu nga takulumbye tomuyingira nnyo kitegeera soda omuntu asobola okuyingira olaba neno gye tuwangalira omuntu asobola okusomooza n'akugisayo omuntu woli ow'omunda n'oyagala omukola ekintu kyaliragako omuzzukulu n'omuzzukulu kati olaba eyo vidiyo terivaayo bulamu ne bwabuli baddi rekodi yakoleddwa Kalifa bamukubye oluyi mu kamera yalidde oluyi ate lwavuze ne bali kabatekamu kali akantu k'omugenzi jjajja yitiri ampye waloke yasoka nakola nti nze nina eggaali teyasobola nagamba mbu Kalifa leero obadde ki a few moments later leero kiki ekyabaddewo Kalifa walabye abaana abalina eggaali basebo ne banyabo Juli ensonga ayinza okuba taziwunzike naye mbadde balungi nnyo abatugoberedde okuba twatandikidde ka video kano ka sharing owendowooza oli wadde mbogiteeka mu comment section tujja kujjanga tunyumyemu mpolampola nekyali wange ono Juli byaliwo ababijjukira mu bimanyi namugereka ddunda omulungi abatukuumire bye bye. Export TV to the world.